ate kitaffe mu ggulu tumukubire obubwatuka. Amina, amina. Tutuule. May be seated. Let's be seated. Mutuuleeko. Praise the Lord, church. Kanisa Mukama yeebazibwe. I take this opportunity to welcome in this service. Ntwala omukisa guno okubaaniriza mu service eno. As Pastor Godson has said, nga Musumba Godson bw'agambye, this is a month of family. Mwezi gwa maka. The purpose of Family Month ensonga lw'omwezi gwa maka is to rekindle our ability okuzuula obusobozi bwaffe to run our families God's way. Okusobola okuddukanya amaka mu ngeri Katonda gy'agaagala. Because God originated family. Kubanga Katonda ategeka family. It's God who saw that it was not good for man to be alone. Ye Katonda yakiraba nga si kirungi omusajja okubeera yekka. So there's no way we can run family without God. Kati tunanga gye tusobola kuyiga maka nga temuli Katonda. Because without God means you are heading for disaster. Kubanga awatali Katonda oba oyolekedde katyabaga. And all those countries where they have tried to remove God in the picture, naago amawanga agagezezzaako okujja Katonda mu kifaananyi kyabwe, there has been drastic breakdown of family fabric. Era amaka bo tebagakwasizaamu gagaanye. So normally we align the theme of the year with the family month. Kati omwotwe gw'omwaka nsonga y'amaka. Amina. Amina. Katusabe. Let's pray. Katusabe. Father, we thank you. Mukama tukwebazizza. We come before you today, tuzze maaso go olwaleero, knowing that you are the author and finisher of our faith. Kubanga gwe mutandisi era omutuukiriza okukkiriza kwaffe. And you have our best interest at heart. Era tulina amagenda mu mitima gyaffe. In this family month, Lord, mwezi guno gw'amaka, we thank you this far you have taught us. Tukwebaza lw'ebyotuyigiriza. And this far you have instructed us. Era ne by'otulagidde. As we continue to build on, our Lord, nga tweyongera okuzimba ku ebyo, we are saying this morning, nga tugamba makya ga leero, our hearts are receptive, emitima gyaffe gyeggumegule, our minds are alert, obwongo bwaffe bwetegese, to hear from you, okuwulira okuva gy'oli, and do your will. ate n'okukola okwagala We shall kwo. not just be hearers of the word, Tetube bawulize ba kigambo but buulizi, doers of the word. naye tukole kye So kitugamba. as we do it, O Lord, nga tukiwuliriza, you'll watch over it, kirabirire, to perform it, kituukirize, so that we may live tusobole okubeerawo in the manifestation mu kulabisibwa of your providence. olw'ebyo ebikwatikako In Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Amen. 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 Kama yebazwe. Praise God. Praise the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Hallelujah. Amiina. Amen. 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 So today we will be looking at a couple of topics. Leero tugenda kutunuulira ku bintu ku mitwe mingiko. We'll be handling prophetic family business. Tugenda kutunuulira ku maka gano aga bizinensi. We'll be looking at examples of family businesses. Tugenda kulaba ebyokulabirako gwe gafaanana. We'll look at what are the key success factors. Tujja kutunuulira biki ebikola amaka ago okuwangula. And what limits success or continuity of prophetic family businesses. Era kiki ekireetera ebintu bino bizinesi zino okubeerawo. Then we shall conclude. N'olwo tunaamaliriza. Our theme of the year Omutwe ogw'omwaka is the Holy Spirit Bible prophecy. Gwe mwaka omwoyo omutukuvu ogw'obunnabbi, omwaka ogw'omwoyo omutukuvu. And in the course of the year we've learned that in the Bible, era okuyita mwaka tukizudde nga Bayibuli, prophecy is a message from God to humans. Obunnabbi buva eri Katonda okujja eri omuntu, eriffe. Conveyed by prophets. Obwo nga buleetebwa bannabbi. It's a gift from the Holy Spirit. Kiraabo kya mwoyo. And it's not intended to contradict the Bible. Ate nga tekikontagana n'ekigambo kya Katonda. tekikontana na kigambo kya Katonda. The word of prophecy or prophetic message should not contradict the word of God. Ekigambo kya Katonda oba obunnabbi tekikontana na kigambo kya Katonda. So whenever you go in a place you find a prophetic word or a word of a prophet is contradicting the word of God, that's not God's prophecy. Buli wogenda n'osanga ng'ekigambo kya Katonda oba obunnabbi buwakana n'ekigambo kya Katonda oba si bunnabbi butuufu. So if you are married and you go to a prophet and says this one you are married to is not the right one, Kati bw'ogenda eyo ne bagamba nti ago wafumbira ono si ye mutuufu,
run away. eyo dduka vaayo. Because what God has united, no man should put asunder. Kubanga Katonda kyeyagatta tewabaawo akyawula. So if a prophet says, this woman you have been with 10 years, 20 years, is the wrong one, just run away. Kati bw'ogendeyo nabbi n'agamba omukazi gw'obadde naye emyaka 10, myaka 2 si ye mukyalo omutuufu, awo dduka oveewo. Because it's contradicting the word of God. Kubanga akontana n'ekigambo kya Katonda. So in the book of Revelation, ekitabo ky'okubikkulirwa 9:10 we read, essuula 19, when it was revealed to John, Yokaana it says, I am your... Luganda. Katusome Oluganda. Yokaana kubikkulirwa essuula 19. 19 olw'ekumi. You can read. 19 olw'ekumi okubikkulirwa Bayibuli egamba, ne nvunnama mu maaso g'ebigere bye okumusinza. N'aŋŋamba nti laba tokola bw'otyo, ndi muddu munno era ow'omu baganda bo abalina okutegeeza kwa Yesu. Sinza Katonda. Sinza ani? Katonda. No, when we sisinkana malayika, when we meet an angel, it is not us to worship an angel, but the angel comes to direct us to worship God. Malayika alabika nga azze kusinza Katonda, si ffe tusinza malayika. Hallelujah. Amiina. Malayika ajanga atuyamba tutegeere okusinza Katonda. The angel helps us know or to understand God. Amen. Amen. Katweyongereyo abalina okutegeeza okwakusinza Katonda, kubanga okutegeeza kwa Yesu gwe mwoyo ogw'obunnabbi. Gw'omwoyo kigwaki? It is a spirit of gw'obunnabbi. Is the spirit of prophecy. Mwoyo w'obunnabbi. So life is prophetic. Obulamu bunnabbi. As we got from the last preacher, as long as there is communication between man and God, kasita wabeerawo okuwuliziganya oba enjogerezeganya wakati w'omuntu ne Katonda, that is there is a messenger, and that message is prophecy. Obwo bwe bubaka, kati ate obubaka obwo bunnabbi. And in John 1:14, ate Yokaana 1:14, you can read in Luganda. Ekitabo kya Yokaana essula 1 olunyiriri olw'14. Okay, kyebaava bakaabirira Mukama ne boogera nti tukwegayiridde, ayi Mukama, tukwegayiridde tuleme okuzikirira ku lw'obulamu obw'omuntu ono, so totussaako omusaayi ogutaliiko musango, kubanga ggwe, ayi Mukama, ggwe okoze ky'oyagala. That does not sound like John 1:14. Yokaana 1:14, oyo otaddeko Jona. That is Jona. Yokaana 1:14. Ey'Oluganda egamba Yokaana 1:14. Ekigambo n'afuuka omubiri, n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa eky'oyo eyazaalibwa omu yekka, Kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. And the word became flesh, ekigambo ne kifuuka omubiri, and dwelt among us, ne kituula gye tuli, and we beheld his glory, ne tulaba ekitiibwa kye, the glory as of the only begotten of the Father, ekitiibwa kye eky'oyo Katonda Kitaffe, full of grace and truth. nga kijjudde ekisa n'amazima. So when Jesus Christ manifests in the family, Yesu bw'alabalabikisibwa mu maka, there must be grace, wateekwa okubaawo ekisa, there must be truth. wateekwa okubeerawo amazima. Hallelujah. Amiina. If there is no grace, if there is no truth, bwe watabeera kisa n'amazima, a family begins falling apart. amaka gatandika okumenyeka. So I want us to do a quick recap Njagala tubeeke mabega gye tuddayo twetegereze of what we have covered so far. ebyo bye tubadde twakayitamu. The
first time we started with prophetic marriage, we twatandikira nga twogera ku obufumbo obw'obunnabbi, which in simple terms means mu bufunze ekitegeeza that marriage should be founded on the word of God, nti obufumbo bwatandikibwa kigambo kya on Katonda, grace and truth. ku kisa n'amazima. Hallelujah. Amiina. So did you hear from God before you got married? Kati wafuna okuwulira okuva eri Katonda nga tonayingira mu If bufumbo. you found yourself married or living together, Oba weesanga nga mubeera babiri omwami na mukyala, did you or have you invited God in your marriage wayitako oba wasaba Katonda ayingire mu bufumbo bwo, so that you align with His purposes for your marriage? olyoka otegeera ebiruubirirwa by'amaka ge eri If you Katonda. are not married, Bw'oba nga tewali mufumbo, are you asking God to prepare your spouse? osaba Katonda ategeke omwagalwa Are you wo, asking God to prepare you for your spouse? osaba Katonda akutegekera omwagalwa oyo. When I was in second year Mu at mwaka gwange ogwokubiri ku university, Dr. Foreman advised us waliwo omukwano gwaffe yatujjukiza that you who want to finish studying, nti bw'oba oyagala okumaliza build okusoma, houses, muzimbe amayumba, buy cars, ogule buy amamotoka, furniture, ogule ebintu and ebimodo, then bring a wife, oleete omukyala. you treat those women like furniture. Ebyo ebintu ojja omukyala nga bw'omuyisa, ojja byetooloola ng'obiraba nga But now omukyala. begin praying for your spouse, Kati tandika okusabira oyo so that mukyala, you'll be able to distinguish between the fox and the real one. osobole okwawula ebituufu n'ebitali bituufu. And I can testify it helped me. Ate nsobola okuba obujulizi nti kyanyamba. Amiina. When those would come doing like this, I say, no, that's not the Bwe one. yajjanga gagamba si oyo, si ye wange. Hallelujah. Amiina. But if you have not prayed Naye bwe mba nga and nsabye, you reach a point you're in a panic mode, ne ntuuka ng'oli whoever comes is the one. yajja ye wange, Before you know it, nga tonnaba kitegeera, you are riding on a tiger's back. gwe mune ng'omaze omuteeka ku And when mugongo, he looks back okutunula and emabega, eats you, nga ye ggwe, nga chikulya nga it eats. mugongo gwengo, You stay in the line's back. ng'oli ku mugongo gw'omusege. You are in the line of Mukama yeebazibwe. praise God. Olina okutandika kusaba oba tonafumbirwa. You have to start to pray before you getting N'ogamba married, Katonda mu biseera biri mu maaso and you eyo. tell God in the future, Njagala kufumbirwa. I want to get married. Naye oyo omwami mutegeke. But you prepare that Naye man, omukyala mutegeke. prepare that Gwe woman. musisinkana. When I met him, Ajja kuba yeeye. he will be the one. Kati abalala bwe balabika. When others Omulala come, agamba oyo si yeeye. you say it's Oyo not the one. sinamutegeka. Prepared it. Ekiseera bwe kituuka n'omusisinkana okitegeera nti When yeera the right time comes, you discover. naamusisinkana When I met bwe my wife, naamugamba mulizaalirabize naabwatula bwati I njagala didn't kukuwasa. bring a banquet and anything. I said I want to marry you. Bw'aba tuweetegese naye nga teetegese, If I wasn't ready, if it was oyinza ready, kuyita eri niweetooloola you have to go omulala around n'ajja n'amugamba and ekigambo ne become this, bamutwala. and they took out to be taken out. Mukama yeebazibwe. Praise God. So obuvumbu bwetaaga ne buzaalukukwa mu kusaba. Marriage needs to be born in through prayers. Hallelujah. Amen. Nituddako the next topic was prophetic families, Ne twogera ku maka ag'obunnabbi, which simply means ekitegeeza mu that bufunze when two of you come together, nti babiri bwe mujja awamu, do you continue to get instructions from God mweyongera okufuna okuluŋŋamizibwa okuva on eri how Katonda, to run your lives engeri gye mugenda okutambuzaamu obulamu bwammwe, now that the two have become one? kubanga babiri bafuuka omu. There are some marriages which die on the honeymoon. Waliwo obufumbo nga bufiira mu biseera bya There are some honeymoon. marriages which die on the reception Waliwo obufumbo nga bufiira ku reception eyo, because the flower was not put properly, kubanga ekimu tekyakoleddwa because bulungi, something has gone wrong. kubanga olw'ekitabusaawo, Immediately they don't like each other. mbagirawo nga tebakyeyagala. Now when you get that conflict, Kati omutuuka awo have you gone obutakkaanya, back to the one who brought you together? bwe mutaguma mu kigambo kya Katonda Have babiri, you invited the author of marriage yatandika to come and okukkiriza help you sort out? okujja okukisooti nga Because kibayambeko, if God is with you, kubanga Katonda bw'atazimba, you'll be able even to identify the filed articles. kubanga mujja kwekanga mu bukuniza Some obutategiirikika. marriages die because of the gifts people receive.
obufumbo obumu bufa olw'ebirabo bye bafunye. Some gifts are given when they are defiled. Ebirabo ebimu bibaweebwa naye nga Their purpose is to kill that marriage. naye nga babibaweereddwa But kutta when maka. you pray over them, naye bwe mubisabira you are inviting the author of olwo marriage mwaniriza omutandisi to w'amaka scan those things. akyuse ebintu If ebyo. there's anything there contrary to this wabeerawo marriage, ekikootagana it's n'obufumbo buno, identified and pulled out. ekyo kiveewo Or kigende else neutralized. oba So that kifunyinyizibwe the one who put that thing there, nti yakitaddemu he said, I'm giving them 1 week. awulire nti waba kyaliyo, The week pass, I'm giving them 1 month. bawe omwezi The gumu, month pass, I'm giving them 1 year. omwezi negwako n'agamba 1 muwe year pass, omulala, I'm giving you 10 n'abagamba years. muwe emyezi 10. Things didn't work. abula nti ekintu tekyakola, And he goes back to the witch doctor. baddayo eri What omusamizeewo. happened? Ki I ekyabaawo? thought this thing had disrupted it. Nalowooza nti bino binaatabula amaka. Say, I think they have a bigger witch than me. N'agamba ndowooza balinayo omulogo asinga nze. Praise the Lord. Mukama Because yeebazibwa. if you know the higher one, Kubanga bw'olina oyo owa the waggulu, Most High God oyo Katonda owa is waggulu greater than every witch. asinga buli mulogo He yenna, subdues every witch. asinga buli mulogo His yenna, authority overrules every authority of any witch. asinga buli buyinza bw'ababi bonna. That's why we said, when you get together, Y'ensonga lwaki tugamba bwe mujja ne mubeera babiri, immediately build your family altar mbagirawo muzimbe ekyoto ky'amaka before even the children come. ng'abaana tebannajja, So that they are not born when the foundation is confusion. baleme kujja ng'omusingi gwatabuka dda. We did the third topic Ne tugenda ku mutwe ogwokusatu, of rising prophetic children. okukuza abaana bano ab'obunnabbi. Here simply, what was in our mind when we put these topics, Kino kye twayogerako, that did you ask, are you praying for your children? osabira abaana bo. Me, I don't have grandchildren yet. Nze sinaayo muzzukulu, But when I'm praying, I pray for them. naye bwe mba nsaba mbasabira. Hallelujah. Amiina. I'm not taking chances. Saagala kuwa I mukisa. want those who are meant to be my grandchildren to be aligned. Njagala abo abazzukulu bange banaagenda Nobody should okutuuka. be smuggled in, Tewali ajja or kukusibwa nobody should be smuggled oba out. anaakukusibwa okufuluma. Those who are meant to be in my lineage Abo abatabeere mu should nze be ordained from above, babeere ku lw'oli so that they come omukwano, with their full package. olwo banaatuufuna Hallelujah. kyonna kye bategekerwa. So the purpose of this topic Kati ekiruubirira ky'omutwe guno, was, when you came together bwe mujja ne mubeera and babiri consummated the marriage, ne mutandika obufumbo, you expect to bring forth righteous offspring. musuubira okuvaamu ebibala oba abaana. The question, did you hear from God about your children? Ekibuuzo kiri nti owulira okuva eri Katonda ekikwata ku Did you baana bo? dedicate your children to God at Abaana- conception? Abaana bo wabawangayo eri Katonda. It's our role when you realize that your wife is pregnant, Mulimo gwaffe or omukyala when you bw'abeera realize that you are olubuto, pregnant. oba bw'oba nga tonna kubeera You lubuto, begin praying for that life growing in. otandika okusabira ekyo Because ekikula, life starts at conception. kubanga obulamu butandikira awo mu kufuna. Some destinies have been stolen at baby worship, this baby washing, whatever ceremonies. Amagenda agamu gabbibwa oba But if gawaanyisibwa. at conception you're already praying for a child, Kati ono asabira, bw'oba amusabira dde omwana ali mu when lubuto, someone evil comes, obubi bwe bujja, with intent to defile the child in the bujja womb, kulemesa okwonoona the omwana, child will reject it. omwana ajja The kigaana. curse will not highlight. Ekirekolimo tajja But when he kikkiriza. goes to Mary who was Jesus, Naye bw'ogenda eri the Yesu, child will live for joy. otandika When he okusanyuka. goes where God's presence is, Bw'ogenda mu kubeera he kwa says, these Katonda, are my people. ogamba bano And the bantu child bange. will beat hard Omwana ajja kuba musanyufu because he's a worshiper, kubanga because he's musiiza, a prayer warrior. kubanga musabi. And when he goes where there's a shrine, Era bw'obanga you bw'ogenda mu take masabo, defensive position. mutwala You will ebyo not ebifo, enter my space tajja kuyingira mu sipeesi yange, because you have dedicated that child kubanga omwana from wamuwonga conception. When the olw'ensonga. child is born, Omwana bw'azaalibwa, did you dedicate them to God? omwana wamuwongayo eri From the Katonda. hospital itself. Amalwaliro go nga go, You know, some of these midwives, omanyi bano abazaalisa they actually dedicate children to evil spirits babawongayo eri emyoyo emibi, so that the child's destiny is captured at the olwo point of birth. amazaalibwa g'omwana gaba gakwatibwa So did amagenda. you contend for the child at the point Kati of birth? omwana bw'azaalibwa bw'ati, As the child grows, have you dedicated him to God? omwana n'awongebwayo eri Katonda. What practical things are you doing
to help your children know their destiny? Kikyokola okuyamba abaana okuzuula On amagenda a daily gaabwe. basis, on a weekly basis, what are you doing to guide these children? Gwe kikyokola eri abaana bano. And I think our Pastor Sam did us good. Omusumba Saamu yatukola bulungi mu ekyo. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Today we'll be dealing with prophetic businesses. Leero tugenda kwogera ku maka ga business. And we'll be concluding with a prophetic celebrating family. Era tujja kumaliriza mu kujaguza amaka Now, when you gano. accomplish, how do you handle your birthdays, anniversaries? How do you ensure that there's life in the family? Birthday zino okujaguza ebintu efaana bwe bityo mubitambuza We mutya pray that ewaka. God will give the grace to our speaker on that day. Tusaba Katonda nti awa ekisa omuntu oyo anayogera ku lunaku olwo. Amen. Amen. So, what is prophetic family business? Kati bizinensi zino ez'amaka kye kizifaanana zitya? A business is Ez'obunnabbi. Bizinensi ez'obunnabbi. Prophetic family business. Bizinensi ez'obunnabbi ez'amaka. Kitegeeza ki? What does it mean? To me, I think the key thing is family business is a way of providing for our families. Nze ndowooza bizinensi zino ez'obunnabbi eza famire bwe bugabirizi obw'amaka. That is guided and instructed by God. Ezirungamizibwa oba ezitandikibwa Katonda. This is what God set in motion in Genesis 2:15. Kino Bayibuli kyegamba mu Lubereberye 2:15. When we prepare the garden and put man there Bwe yategeka olusuku n'ateekamu omusajja to tend and keep it. okulukuuma So that n'okulabirira. when God gives you an idea Katonda bw'akuwa ekirowoozo or a ministry oba obuweereza that will be the source of your livelihood, wajja kubeerawo obugabirizi bwo it requires that you tend it, bwe bwetaaga and keep okutwala it. era you obukutwala work it, obukolere and take care of it. ate obulabirire. Katonda bw'akuwa ekirowoozo When God gives you a n'akuwa season omwagaanya and give you the n'akuwa opportunity omwatu and give nti you the wano opportunity w'ojja kuba ng'oliira that where you are going to get obugabirizi bwo bujja kujja bwe buti your provision will come like this. kikukakattako It mandated to you okukirima, to dig it, okukikuuma, to keep it, okulaba nti omulabe taayingiramu, to see that the enemy does not nti enter, lumbugu tajja kumpi. that weed does not enter in your garden. Mukama yeebazibwe. Praise God. Hallelujah. Amen. It's different Kyanjawulo from seeing someone starting a washing bay in your community. okulaba omuntu ng'atandika You also start one. mu kibuga naawe n'otandika. Someone has started a saloon. Walabye omuntu atandise You also saaluni start it. naawe n'ogitandika. This is what's happening. Kino kye You kigenda also maaso do it. naawe n'ogenda n'ekyo. You don't know what price the other person has paid. Tomanyi ki mutango oli gwe yasasudde kutandika ekyo. And I see these people who start bars. Era ndaba abantu abatandika Someone does a amabaala. bar and another one, another, and all of them collapse at the same Wali time. ebbaala wali zonna ne zigwa. When you hear from God, Bw'owulira okuva eri Katonda, God intends that to be carried through the bloodline. Katonda ayagala ekyo kitambulire mu musaayi gwo. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Amiina. So when we talk about prophetic family business, Kati bwe twogera ku bizinesi zino eza we family, are talking about that idea that is downloaded from heaven. twogera ku kirowoozo ekyo oba ebirowoozo ebyo nga bivudde That eri you have Katonda. sought God and God said, go and do this. Ng'ebyo Katonda agambye nti genda mukole This ekintu kino. thing is to be the source of livelihood for your family. Kino yegenda okubeera ensolo y'obugabirizi bwo mu Hallelujah. famire yo. Mukama yeebazibwe. And to some people, the destiny changes. Abantu abamu amagenda gakyuka. Jeremiah was born as a priest, Yeremiya azaalibwa nga kabona. but God said, you will not live as a priest. Naye Katonda n'amugamba togenda Your kubeera kabona. livelihood is not from priesthood. Saagala obeere mu You are bwakabona. going to be a prophet. Ogenda kubeera nnabbi. Your livelihood will be as a prophet. Obulamu bwo bugenda kubeera nga And nnabbi. the business changed. Bizinensi n'ekyukira awo. And God made him live that way. Katonda And n'amugayamba he did not okubeerawo. deviate from it. Katonda n'amugamba togenda kubeera ku And lwekyo. that's why we read about him. Kyo kye tumuyigirako. And his writing still applies today. Era enkola ezo zikyakola n'okutuusa kati. So I think we have understood Ndowooza mukitegedde oba tukitegedde. our prophetic business Bizinensi zino ez'obunnabbi ez'amaka. is that which comes from the Lord. Ezo ze ziva eri Katonda. Either by a prophet Oba nga zizze nabbi or by n'akikyogera, way of a dream. oba ekirooto ne kijja Or gy'oli, when you have gone to God, Lord, what should I do with my life? oba ng'ogenze eri Mukama n'omugamba nze n'obulamu How bwange should tugenda I kukola ki? earn? Ngenda kufuna nnyingiza ntya? And here
do this. n'owulira nga Katonda agamba kola kino. When God says do that, Katonda bw'agamba nti kola ekyo, don't delay. tolwawo, Don't procrastinate. But tolowoolereza. also ensure Ekimu kyenkakasa that as you have heard from Him, nga bw'owulidde okuva eri when you Katonda, find obstacles, bw'onoosanga ebisoomoozo don't bigaana, run elsewhere. toddukira You walala. may go to motivational speakers, Oyinza okgenda eri abakuzaamu but know amaanyi, your source. naye manya ensulo yo. Hallelujah. Amiina. A good example is David, Ekyokulabirako ekirungi kya a Dawudi, mighty warrior, omulwanyi w'amaanyi, trained as a sheep boy, nga yatendekebwa okulunda, killing the Goliath. n'atta Goliyaasi, He went in as a guerrilla in the bushes n'agenda eyo mu nsiko mu bibira, and was respected. era yali assibwamu There are people ekitiibwa. who were useless, who were drunkards, debtors, came around him. He transformed them into commanders. Waliyo abantu abaali ababi, abatamivu, abaali ababi, n'abakyusa okubeera bakamanda oba abaduumizi. But when he goes for another expedition at Ziklag, Naye bw'ogenda mu bitundu ebirala nga yagenda ku lutabaalo nga abantu be nga balese ku kitundu kibayita Ziklag. when we get on Ziklag on another war, The Amalekites came and took his family and the families of his commanders. abasajja bano bajja ku lwa famire zino olw'abano abaduumizi. When he came back, Bwe yakomawo, the camp was on fire. enkambi zaabwe bajja basula waali nga bookyezaawo. Now, he did not act on impulse. Teyakolera ku ebyo That ebyaliwo. I'm a general, Nina abaduumizi I'm abamanyi, in this bush, mbadde mu nsiko I muno, know it through and through. ngezezzaako okuwaguza mu bino na bino. Let's follow them, let's pursue them. Leka tugende tubagoberere. Said, Yagamba no, if God allowed this thing to happen, bw'aba Katonda akkiriza kino kibeewo, what is he saying? kiki kyagamba? He went and inquired from the Lord. N'agenda n'abuuza Katonda, Should I pursue mbagoberere or not? oba nnindeko? God said, pursue. Mukama And n'amugamba, you'll overtake them. bagoberere ojja And bayisanga. when he went, Era bwe he yagenda, pursued, era he yabasinkana overtook them, n'abayisa, and recovered era everything. n'akomyawo byonna bye baali batutte. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. So when it's an idea from the Lord, Bwe kibanga kirowoozo okuva eri Katonda, it's important that we continue to seek the Lord kikulu nnyo okusigala nga tunoonya Katonda whenever we find obstacles. buli lwe tusiŋŋaana ebisoomoozo. Hallelujah. Haleluya. So let's look at some of the prophetic businesses in the Bible. Katugezeeko okutunuulira ebyokulabirako ebiraga bizinensi zino ez'amaka ez'obunnabbi. There's the first one I've called it the oil refinery. Waliwo kye nayise amalongooserezo ga amafuta. Amafuta. Tusomere 2 Kings 4:1-7. Bassekabaka ekyokubiri. If you can put the scripture up, we read together. Bassekabaka ekyokubiri 4:12. You can have the scripture so that we can read it together. You read as the can read it all together so you can read Luganda properly. So kusubira wamu. Soma 1, Oluganda. 2, 3, start. Soko otekawo akati awo. You stop there. Olaba atandise waliwo ekyetaago. You see there is a need. Namwandu The widow wannabbi of the prophet. alina ekizibu. He has a big problem. Addukiddewa Where he has still run from ewannabbi the prophet, eyali amanyi the one who knows baawe her ate naye husband, nga nabbi. as he was Naye a ono prophet. nabbi yali asukulumye ku But baawe. this prophet was supreme to N'amulukira this. ndi mu katyabaga. I told him I'm in a crisis. Ab'amabanja bandi ku The lusegere. debtors are on me. Muganda wo Your brother, yandekera abaana. he left me with the Ate sons n'amabanja. and with the debts. Ab'amabanja Debtors. bazze like a flood. The debtors have come like a flood. Ab'amabanja bazenga amataba. Mataba. Tabikiddeko. He has not sugar-coated the problem. Talimbye, Has tabiseeko. again where to seek authority. Ategeeza To a obuyinza person who hears from
omuntu alina obuyinza okuwulira okuva eri Let's Katonda. continue reading. Katweyongereyo okusoma. Omuddu oyo yatyanga Mukama era ow'ebbanja azze okwetwalira abaana bange bombi okuba abaddu. Oluddako on the next. Oluddako. Next. Erisa n'amugamba nti, naakukolera ki? Mbuulira olina ki mu nnyumba? N'ayogera nti, Erisa yakola ki? What does Elisa does? N'amubuuza, He asked, kaki koyinako? what do you have? Kiki kyoyinako? What do you have? Bwe twogera ku bizinesi y'obunnabbi, When we speak about the tugamba nti prophecy of Katonda business, agenda kukuwa kintu ky'otamanye, tovuganga ku nyonyi, azuuke ng'agamba genda ovuge enyonyi. God will not tell Genda you, osabe go, omulimu you are gw'okuvuga pilot, enyonyi. you go and you Atandika n'ekyo ky'omanyi, He starts with what you know, ky'oyinamu obukugu, what you have the skills, ekiri mu mikono gyo, what you have, do have. ky'asookerako. That's what He will say. Mukama yeebazibwe. Praise God. Ky'oba tonyooma ky'omanyi. So don't despise what you know. Tomanya lunaku ki Katonda bw'anakikozesa You don't know. kibeere ky'omugaso gy'oli n'abaana God bo. will use it for you to Hallelujah. function to you, to help you. Hallelujah. Hallelujah. Tuweenyooma. Don't despise yourself. That which you have, Ekyo ky'olina, that which you have, ky'olina ekyo, that which you know, ekyo ky'omanyi, that's the point of contact ekyo y'enkwaso that God can use to make you wealthy. Katonda ky'asobola okukozesa ggwe okukola obugagga. Let's continue. Katweyongereyo. N'ayogera, tubadde tetunnamaliriza. Awo n'ayogera nti omuzaana wo talina kintu mu nnyumba wabula. Olabe nga bw'agamba. You see how He has come when she's totally finished. yajja ng'awulira aweddewo yenna. Nze munaku sina kyenina. I don't have Nze anything. nasiraana. You know, I'm so Ndyawo. Ndi kinyaanya. I'm just there, nothing much. There are times when we behave like that. Waliwo engeri oluusi ebiseera bwe tweyisa bwe tutyo. Me, I'm just there. Ndi awo bubeezi. I can do anything. Nsobola okukola buli kimu. Anything. Buli kimu. Are you ready to go and pick Kasasiro? Oli mwetegefu ogenda okulonda Kasasiro? Are you ready to pick Kazambi? Oli mwetegefu ogenda okukola ku. The people who made money through picking Kazambi. Waliwo abantu abakola. That's why the whole company, National Sewage Water Corporation, they make money out of collecting Kazambi. Bakola ssente. But you have that grace. Naye g'olina ekisa ekyo. So when you say, I can do anything, I want to do bw'oyogera anything. nti buli kimu nsobola okukikola, kyonna nsobola okukikola. God is saying, what do you Omunabbi n'ambuuza, what do you have? I don't have anything. Continue. Mu nnyumba wabula akasumbi k'amafuta. Oluddako. So there is now becoming proper. So awo agenda ateerera mu now is in a preparation. Avude wali mu kuba mu kinyaanya atandise okuba muzira. To be a Hallelujah. Amen. Kubanga atandika okutegeera kiki ky'alina wadde katono naye akayina. Hallelujah. Aka katono koyina kaye Katonda atandikirako. Tagenda kugamba genda ovuga ennyonyi, genda ovuga etrela ky'otavugangako. Agenda kutandikira kako koyina k'omanyi. Hallelujah. Awo n'ayogera nti genda weeyazika ebintu ebweru mu banno bonna, ebintu ebyereere weeyazika ebingiko. Labaawo the challenge. You see the challenge. Ozze You have come ku lw'amabanja. for the debts.
abamabanja bakuli bubi. The data is on your neck. Ate agambye And he has said, genda oddemu ogende weeyazike you go and borrow things, amabanja ku mabanja. debts and debts. Oluusi ebintu bya Katonda Sometimes God it's is very things. difficult. Sometimes Bizibu. God things are very difficult. Ebintu bya Katonda bizibu. You have come, Ozze you want to be relieved of debts. oyagala ofuna okuweerera mu And the mabanja. instruction is, Ate ensonga eri you go and borrow. nagamba genda weeyazike. And possibly some of the people who are you going to borrow from, they are the same people who are demanding money from you that your husband left Ate behind. gy'ogenda okweyazika baawo gye yaleka amabanja gakutuga. So how do you start? Kati eyo bitandikirawa. The other one is demanding you 1 million. Oli akubanja miliyoni emu. And now you're going to say, I want you to borrow me 10 jerrycans. Kati ogenze omugambe nkubadde omumanja naye The empayo other ebidomola one 10. was demanding you 100,000. Ono You say, I akubanja want to emitwalo borrow 10. from you 5 jerrycans. Naye naawe empayo ebidomola 5 wankubadde omumanja. Where do you start? Otandikirawa. But if it's God who has said it, Naye bwe kibanga Katonda do yakyogedde, it. Praise the Lord. kikole. Mukama yeebazibwe. Because he will grant you favor even before those people who are harassing Kubanga you. Katonda ajja kuteekako okuganja naye yabakubanja. You know how the Egyptians were treating the children of Israel? Omanyi Abamisiri ngeri gye bayisangamu They are Abayisirayiri. punishing them, Baababonereza exploiting them. nga babakozesa. But when the time of favor had come, Naye akaseera k'okuganja bwe when kajja, they went to them, give us gold, ne bagenda bagamba mutuwe tugenda. they say, no, this one is here, Ne bagamba 5 bino kilos. Oh, na bino they mu still bitwale. 10 kilos here. Waliwo n'ebirala There's ebiri another wali. 1 kilo here. Na bino There's mu another- bitwale. Na mu bino mu bitwale. They emptied their pockets and their hiding places, all the gold and the silver they had, they gave to the children of Ensawo Israel. zaabwe ebyobugagga byabwe Hallelujah. bye baalina byonna ne babiwa abaana ba Time comes Isirayiri. when your oppressor becomes your divine helper. Okuganja bwe kujja abadde When it's akunyigiriza afuuka God's muyambi instruction, w'amagenda your go. adversary becomes your ally. Okuganja bwe kujja abalabe bo bafuuka bakozi bo. Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Amiina. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. She went and bought. Huh? Omukyala n'agenda ne yeeyazika. So read that continue. Ne yeeyazika ebintu bingiko. Awo tumazeewo tugende ku luddako. Naye what was the instruction? Ebiragiro byali ki? Borrow few. Weeyazike bitono. As many as. Nga bingi nga bwe kisoboka. So she was given a blank check. Kati awo yaweebwa cheque nga yejjulizaamu ky'ayagala. You know, like the way you can go to Sweden, they give you a blank check. Waliwo ogenda Or to n'obagamba Museveni, he gives you a blank check. Oba- You write what you want. oba pulezidenti n'agenda n'akugamba wandikamu sente Or you z'oyagala. go to Bill Gates, he gives you, here is a check. Oba cheque ne bagamba You "Gino." write whatever. Gwe wandikamu z'owulira z'oyagala. Now, many times, Ebiseera bingi you just look at your immediate needs. otunuulira obwetaavu obwo bw'olinaawo. This is the date. N'ogamba ne banja This is the food I need for 1 week. lino lya wiiki. The fees, School the fees, rent for 2 months. ate okupangisa myezi ebiri. And you write that amount. N'owandiikawo awo omuwendo gw'oyagala If you ng'ozigasa. have prophetic Naye understanding, bw'oba olina okutegeera okw'obunnabbi. you know I have children Otwena oga nina who will abaana have children, abalina who abaana will have grandchildren. abalina abazzukulu. When they become prophets, Bwe banaafuuka I obunabbi, don't want them to leave this for my saagala kuleka wane son-in-laws, baana in-laws. The bakolemi amount bange right there, balina okuba nga 10 billion. biliyoni 10 weeziri. Hallelujah. Amiina. Hallelujah. Amiina. Sometimes when God opens us up opportunities, Waliwo ebiseemu Katonda atugulirawo emikisa we only look at our immediate need. ne tutunuulira ebyetaago ebitono We bye do tulina. not look at the assignment ahead. Naye ate n'otunuulira omulimu ogutwolekedde mu maaso eyo. When you look at the assignment ahead, you will not ask it, just provide enough for me. Bw'onootunuulira omulimu oguli mu maaso tojja kutunuulira nga buno bw'oyagala olwaleero Then ki how will you kyenjagala help kati. those in need? Ebyo byonna byo If you obyetaaga. just have enough for yourself, Bw'oba olina ekikumala ggwe nga ggwe, how will you help those who have not yet heard from the Lord? onooyamba otya abo
abatanawulira kubewa Katonda. abatanawulira Those who are still in a waiting process, abo abakyali mu their kulindirira prophetic answers not yet come. tebannaba kufuna ansa During zaabwe that za time, someone bunnabbi. has to help them. Olina okubayambako bwe balindirira. Let's continue. Katweyongereyo tusome. Awo n'oyingira weggalire ggwe ne batabani bo otululire. What happened? What happened? Did she go there alone? Kiki ekyabaawo? What was the instruction? Ebiragiro byali bitya? Go there with your children. Weggalire n'abaana bo. Now, when God gives you an idea, Kati Katonda bw'akuwa ekirowoozo, n'otandika okukakukusa, you don't want your wife to know. awo You n'otandika don't want your okwekweka. children to know. Toyagala abaana bamanye. Kano kabo ka mukazi. You say this is Kano ka mine, musajja. it's for husbands, for... There are many politicians who die with billions of money in their foreign accounts. Bannabyabufuzi bangi abafudde nga balina Some of ssente them have empitirivu stolen that money, nga tebazimanye zo ne but it zibbibwa, does not even benefit their children or their spouses. naye nga tezigasizza bantu baabwe oba baana baabwe, Kubanga baali babukukusa. because they were hiding. Bakukusa. They are hiding. Bwe bafa, When they die, nobody knows where that money is. tewali amanya ssente gye ziri. So what does the prophet say? Kati nabbi agamba ki wano? You Gwe and your children n'abaana bo who are targeted to be enslaved, ababadde batwalibwa mu buddu, together something is going to happen. mwenna waliwo ekigenda okubeerawo. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Again, amaaso. Ne batabani bo ottululire mu bintu ebyo byonna, otereke ebijjudde. Oluddako awo n'ava waali ne yeggalira ye ne batabani be, ne bamuleetera ebintu n'attulula. Oluddako awo olwatuuka ebintu bwe byajjula, n'agamba omutabani we nti, ndeetera nate ekintu. N'amugamba nti, tewakyali nate kintu. Amafuta ne gakoma. Kiki ekyalemesa awo? So what happened next there? Kiki ekyalemesa? What next? Ebyabi byagwawo. The things got food. Baleeta bitono. They brought, they were not men, we are few. They were limited. What limited them? Kiki ekyabateekako ekkomo? God had given them a free oil refinery. Katonda yali abawadde eddongooserezo What ly'amafuta. became their bottleneck was what? Kiki ekyaleetera The eddongooserezo? receptacles. They had limited God. Kubanga bo baalimitinga Katonda. When they saw this place full, Bwe balaba nga ekifo kino kijjudde, they said, I think this is enough. ne bagandiza kino But what kimaala. was the instruction? Naye bw'ofa nga funa ebiragiro, Bring as many as. leeta bingi Possible. nga bw'osobola ng'ofunye ekiragiro. And when the last one came, the taps of the oil refinery switched off. Bwe byajjula gano ensolo z'amafuta ne zikalira. Ekkolero ne lyesiba. Ekkolero. Katonda yali abawadde, omukyala yali amuwadde ekkolero. God is so when they give him Amafuta refinery nga hospital. gakulukuta So- tigakoma. Fuel was not thing Kutuuka that was ekyabyo known. ekyasembayo. So for the last thing happened, Factory negalawo. the refinery get done and finished. Singa abaana bakitegeera So bwe if- balaba amafuta if these boys knew- bandiduse twongereyo ebirala ebidomola They could have learned and borrowed many. oba ne as- basima ekinnya Oh, ne they bateekamu dug the pit akaveera and ne they put baleeta there. olupiira They ne bring the bateeka poles. wano ne basikira muli. And they pour. Okukakana amafuta nga So gakomye awo. at the end, the oil get done. Nabbi n'agamba And the prophet said, genda otunde amafuta you go and sell the oil. osasule amabanja You pay the debts. aganafikako So remaining, ganaabakozesa ganaabayamba. it will help you. Eyo business tugirabe nga bwe yatambula. We see how that business moved. Tulabye engeri gye yatambula So business. let's quickly read the next business. Tugende ku bizinensi endala. The fishing business. Bizinensi ey'obuvubi okuvuba. Luke 5:1-10. Luka 5 olunyiriri olusooka paka olw'ekkumi. Read quickly in Luganda. Time is not our ally. Read quickly. Luka 5 awo olwatuuka ebibiina bwe byamunyigiriza ne bawulira ekigambo kya Katonda. Ye yali ng'ayimiridde ku nnyanja ey'e Genesereti.
Oluddako. N'alaba amaato abiri nga gali ku nnyanja, naye abavubi baali bagavuddemu nga bayoza emigonjo gyabwe. Oluddako. N'asaabalako eryato erimu eryali erya Simyoni, n'amugamba okulisembezaayo katono okuva ku ttale, n'atuula n'ayigiriza ebibiina mu lyato. Bwe yali ng'amaze okwogera, n'agamba Simyoni nti, sembera ebuziba, musuule emigonjo gyammwe muvube. Simyoni n'addamu n'amugamba nti, Omwami, twateganye okukeesa obudde ne tutakwasa. Simon yagamba ki? What does Simon What say? did Simon say? Simyoni agamba ki? We have tried. Twagezezzaako, Nothing has come out. tewali kivuddeyo. But what was the positioning there? Naye awo kyali ki ekirubi ekiteekwa He okutunuulira? provided his empty boat. Ye yawaayo eryato He lye has ekkalu failed the ng'alemereddwa whole night. ekiro kyonna. When the Lord uses his boat, Kana bwe yakozesa eryato lye, what follows? ki ekyaddirira? A word of encouragement. Ekigambo eky'okuzzibwamu Go amaanyi fishing. ali abavubi. What's the response? Ki ekyavaamu? We have failed. Tulemeddwa. Now, what the word is saying, there are areas where you have failed. So waliwo ebitundu ebimu nga olemeddwa. When the Lord speaks, go in. Katonda bw'alaba nga The ogenda, grace of prevailing and success will come. alaga okulemererwa Hallelujah. ne kuvaamu ebintu ne bibaawo. God will turn your failure into success Katonda agenda kukyusa ebyo ebikulemye okuba when He obuwanguzi gives the instruction. bw'awa ekiragiro. Amen. Amiina. Then I go- Tuddeyo. Twateganye okukeesa obudde ne tutakwasa kintu. Naye olw'ekigambo kyo n'asuula emigonjo. Because of your word. Olw'ekigambo kyo. So what is the secret here? Kati ekyama kiriwa? When you hear God's word, Bw'owulira ekigambo kya Katonda, do it without hesitation. kikole nga toliimu wadde Don't okugerekera. go back in history. Toddayo mu In byafaayo our family, these things don't work. nti famire zaffe tezikola. In my aunties, I've tried this thing, I've failed. Nti senga wange yagezaako You ne are bimulema. not your auntie. Gwe toli You sengaawo, are not your uncle. gwe toli You are kojjaawo, not your brother. toli muganda You are wo, you Gw'oli who's gwe. hearing from the Lord. awulira okuva eri Katonda. Do it Kikole, and you see the benefit. olabe ebinaavaamu. Hallelujah. Amiina. Get a verse. Tweyongereyo awo bwe baakola bwe batyo ne bakwasa ebyennyanja bingi nnyo nnyini. What happened? Kiki ekyabaawo? What happened there? Bakwasa ebyennyanja So- bimeka They catch a bingi. lot of fish. Abakeeseza pekere nga tebalina bekago For those who- ne mukene They tebakwata na spend the mukene whole night without naye catching okukakana anything. nga balina So, empuuta but at the end, they caught a lot of fishes. ate empuuta nga zijuza And obutimba up here, they were here in the nets. okukakana eryato nga litandika At kuka. the end, the boat was sinking. Bakola ki? What did they do? Bayita eryato lina mujje mutuyambe. They called other people to help them. naye olumu katonda bw'atubeereramu So when the one person eryato God be with twagala you, litutwale n'akaffe so you want to be like toyagala a kupita so muno mean, ajja akuyambe you don't know one to help toyagala you. kuwa omuntu mulimu ajja You akuyambe don't want to call any other buli person kimu help oyagala you. kukukusa You want everything to hide and to be yours. okukakana oluusi eryato So, ligenda mu at maaso the end, ebyennyanja byonna ne bigenda The boat will sink naye and bo all bano the baali fish. bagezi So these were wise. balaba nti kuno this abundant harvest Ne bagambagana amakungula amangi it can kill us gasobola otutta and we lose everything. ne tufiirwa buli kimu. Come and help us. Mujje mutuyambe. The next boat came and helped. Eryato erirala ne lijja. That's when God speaks. Awo Katonda w'ayogerera. You may need divine helpers. Oyinza okwetaaga You abayambi may need b'amagenda. partners. Weetaaga b'okola You nabo. may need people to stand with you. Weetaaga abantu okuyimirira Don't naawe. try to try everything alone. Togezaako okukola wekka. Because the harvest is too much for you alone. Kubanga amakungula mangi. Hallelujah. Amiina. The third business, Bizinensi ey'okusatu. agro business. Bizinensi Ey'obulimi. ey'obulimi. Read for us Genesis 21, 1 to 6. Lubereberye essuula 26 olunyiriri olusooka I read it quickly in ku lw'ekumi Luganda. n'ebbiri.
Isaaka n'asiga mu nsi eyo n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 100 Mukama n'amuwa omukisa. Omusajja n'akula ne yeeyongerayongeranga okutuusa bwe yali omukulu ennyo. Naye si nkyagala mu Luzungu kigamba nti the man Isaac prospered. Nti awo Isaac n'akulaakulana. N'agaggawala. So he prospered. I think the best thing, n'agaggawala. So he prospered. N'eyongera okugaggawala. And he continued to n'aba prosper. mugagga kafulu. And be a wealth God. Mukama yeebazibwe. Praise God. N'agaggawala. He prospered. N'ayongera okugaggawala. Again he prospered. N'aba mugagga kaki? And he Kafulu. prospered. Naye yasimba mu kyeya. But he saw in drought. He planted in drought. Yasimba mu kyeya. When there was no hope. Nga tewali ssuubi. But because he heard from the Naye Lord. kubanga yakiwulira okuva eri Katonda. What happened? Kiki ekyabaawo? The man started prospering. Omusajja n'atandika He okulaakulana. continued to prosper Ne yeeyongera okulaakulana. until he became very prosperous. N'akulaakulana nnyo. Definitely the neighbors were not happy. Ekyo oba okisuubira nti abakuliranye oba bakwetodde tebaasanyuka. Some of them started doing funny things. Abamu ne batandika okukola ebitategeerekeka. They started closing the wells. Ne batandika okuziba enzizi. But did not give up. Naye n'atawanika. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. He dug new wells N'akola until he obugagga. reached a point where they could not contend for him and he became a very prosperous N'afuuka man. mugagga n'agaggawala He nnyo. settled in his prosperity. Ye n'abeera mu bugagga nga bungi. Hallelujah. Amiina. So as we summarize, Ngenda kumaliriza nga maliriza. what are the key success factors Biki that we see in byetwokwogera these three businesses? bye twogedde ku bizinensi zino essatu. Ensonga ki enkulu? One, both express the need. Byonna ebirabisiddwamu obwetaavu. The widow and the disciples express the need to the prophet. Namwandu ne bannabbi. Beyoleka obwetaavu bwabwe. They express baalaga obwetaavu bwabwe bwe balina. To know, we have to express our need before God. Olina okulaga kye weetaaga okuva eri Katonda. Hallelujah. Amiina. So the first key is express your need to the Lord. Ensonga esookera ddala laga obwetaavu bwo Katonda. Number two, Ekyokubiri. the prophet focused on what these people had. Nabbi yateeka nnyo essira ku bantu bano ki kye baalina. What they had in need. Era n'omukyalo no kyali yeetaaga. So when we express our need, Bwe tulaga Katonda bye twetaaga, God begins focusing on that. Katonda atandika okubiteekako essira. Number three, Ekyokusatu, they listened baawuliriza and obeyed the instructions. era ne bagondera ebiragiro. When God speaks, are you ready to listen Katonda bw'ayogera and owulira follow the instructions? era n'ogoberera ebiragiro. Number four, Ekyokuna, they operated on the right side. ne bakolera mu kintu ekituufu. When we do the right thing, Bw'okola ekituufu, we will immediately harvest benefit. mangu ddala kigenda kuzaala ebibala. Number five, Ekyokutaano, miracles happen ebyamagero bibaawo when we hear correctly bwe tuwulira bulungi and operate on the right side. era ne tukolera ku kintu ekituufu. Number six, Ekyomukaaga, involve children abaana bo banyigire because they are the vision bearers kubanga be bakutte in okwolesebwa our absence. mu nga ffe tetuliiwo. Hallelujah. Amiina. Hallelujah. Amen. So express your need to the Lord. Gwe Katonda mulage ky'oyagala. Let you focus with what you have. Era tunuulira nnyo ki God ky'olina. will use what you have Katonda akozesa ki kye and tulina what you know. era n'ekyo ky'omanyi. Hallelujah. Amiina. So what are the limiting factors? Biki ebiteeka ekkomo ku ebyo bye twagala okukola? Number one, Ekisooka, the size and numbers of your receptacles. esayizi n'ebyo bye tulina okubaako bye tukola. At this point, I want us to put our hands together Ku ssaawa eno njagala tugatte wamu emikono and give a big clap of offering for our pastor and the IDC team. tukubire omusumba I will IDC explain. team engalo ez'amaanyi. At GFM,
ku GFM. Our receptacle is big. Hallelujah. You look behind. Look behind. Do you what you see? Oyagala okukiraba? We have enough space Tuyina to ebbanga erimala accommodate souls. okuteekawo bantu bonna. Today, if we have 2,000 people saved, we shall accommodate them. Bwe tuba tulina abantu 10,000 Today, if we have tugamba 3,000 people, tubasobola. we will accommodate Bwe them. tuba 1,000 nalwo tubasobola. Can you say, Lord? N'ogamba Let's Mukama. just say, Lord, Mukama, look at our receptacle. It tunuulya is bye big. tulina. Kinene. We are ready to receive. Mukama buli kimu tufunye. Abundant harvest. Amakungula We are ready to amangi receive ge tugenda the okufuna. big catch. We We are ready to accommodate bye tugenda flowing okutuuza. oil of souls. Bijja olw'omuyika. We have a lot of empty space, Lord. Tulina ebifo ebikalu bingi. Fill it, oh Lord. Mukama byonna Let them bijjuze. come in the Luganda service. Leka bajje mu Let service them Luganda. come in the English service. Bajje mu service It's very oluzungu. easy to buy more chairs. Babeere batule We have the entebe. overflow there, Lord. Tubeere n'omuyiika eyo. Fill it, oh Lord. Jjuzza Mukama. I've seen people building churches. Ndabye abantu nga bazimba amakanisa. It goes in a community. Kulwanga abantu And the way you see this pulpit, nga bw'olaba akatuti kano okayita. this is the church. Kyaki bw'etyo bwe yenkana. Concrete wall. Ekisenge nga kijjudde But baamalayo. see, for us, we Naye have abaffe. inflexible doors. Ffe twaleka Hallelujah! Amiina. It means nothing is hindering us to expand. So bwe twengewo Even nga before we tugaziwa. put a big auditorium there, Nga ne bwe they teekako follow ekitutu 3,000. We shall Bajja put bajja. chairs in those gardens and put twongerayo eri tents. emabega When eri. they are preaching here, Bwe batuuka they can wano, see, but you can put nga screens. tweyongerayo eri Hallelujah! emabega. Amiina. As GFM, we are not limited. We have not limited God. GFM nga tetulimitinga Katonda. But many people, their receptacles are small. Naye abantu balimitinga Starting Katonda from olw'ebyo their heart. nga batandikira mu mitima gyabwe. God gives you an idea. Katonda akuwa ekirowoozo Begin a tailoring shop. n'otandika akatono. Tandika okutunga. So A business of yokutunga. you start a tailoring company. Tailoring. Tailoring. And you see people lining up. N'olaba abantu nga basimbye layini. People give you clothes, they take 3 months before they receive them. Abantu bakuwa engoye emyezi 3 Instead of bazifuna. recruiting more people, Mu ngeri y'okutu oba you are n'osanga feared n'onya that abantu people will take your abalala. ideas and that is their own Ate oga businesses. nti abantu batandika bizinesi so ne bagenda ne Before you know batandikirako. it, people have gone elsewhere. Ng'abantu banakunoonya abantu If balala. we are open-minded, Singa endowooza knowing ffe that it's zaali from nzigule God, nga tuwulira when you okuva eri see people Katonda. lining up, Bw'olaba abantu nga basimbye it's layini. a sign that God is in it. Kabonero akaga nti kano You kiwe need buli to ato employ more liddira. people. Otandika You need to okuleeta open abantu up more abalala. shops. N'oleeta You need to amaduuka. standardize. N'otandika okuteekawo strategy oba okunoonya enkola. I want to conclude by saying, Njagala kumaliza nga ŋŋamba. in 1986, Mu mwaka gwa 1986, before that we used to use papaya leaves to wash clothes. awo nga ebiseera ebyo nga It tukozesa was very difficult to get soap. amapaapaali okwoza engoye kyali kizibu okufuna sabbuuni. When NRM came into government, NRM bwe yajja mu gavumenti mu buyinza, USAID started giving tallow, animal fat, ne batandika okuwa amasavu gakola sabuni. amasavu agakola sabbuuni. 27 companies were registered and given the first stock. Kampuni 27 ze zaawandiisibwa okuweebwa. Many of them, when they got their first consignment, Bangi ku bo olwasooka okufuna they ebyavaamu made small tanks ne for the bafunayo fat. obuntu butono. As they started making soap, Nga bala bagenda maaso bakola when the business. Kamane came in, Kamanda bw'atuuka they brought another second wife, ne baleeta omukyalo mulala. a third wife. Ne baleeta omukyalo Instead of increasing the tank to store the fat, ne bagamba kuliko okuzimba ekyabi ekyokuterekamu amasavu agakola sabbuuni, bawasa omukazi owookubiri instead of building the matter n'owookusatu. put fats, they were marrying the first wife and the Naye third muze woman. mukwano saw the opportunity. So baanirabye mukisa Invested in tanks. ne bateeka mu kuzimba amakolero amanene, Ebyabi, storage facilities. amaterekero Amapipa amanene. yazimba amapipa amanene ag'okuterekamu amasavu agakola sabbuuni.
okukakana buno obukolero obulala bwe bagula emmotoka ne bawasa n'abakyala abangi bwe baba amasavu gaabwe nga bagatereka ewaani ewa mukwano ne balaba nga bukaluzi nze akange empamu sente they started selling them stores. Amakolero ne gafa So those factors they all got capacity at the end. mukwano na he conquered everywhere. Thrived n'awamba buli And kimu. today, Okutuusa leero the family is rich. family ya mukwano ngagga nnyo. Those other 26, Bali abalala 26 they are nowhere. tebaliiwo, tebalabika. What caused them to suffer? Ki ekyabaleetera They okubonaabona? didn't prepare their receptacles. Tebaategeka ebyo bagenda kukoleramu Tibategeka ki ebyabi. ebyali. Tibategeka pipa. They didn't breed the shepherd. Tibategeka enkunganiro. What are silos in Luganda? Amaterekero. Ebyagi. Tibategeka etterekero erimala. They didn't breed enough Okukakana sales. amakampuni 26 At the end, at 6, tiwali amanyi we 26 gali. no one knows where they are. So when God gives you an idea, Katonda bw'akuwa ekirowoozo, ensure that you prepare your receptacle. kakasa nga ogaziyiza Prepare your amawanika heart to ago. employ more people. Tegeka omutima gw'okubeera ku When kinene. Cafe Java saw that their recipes are doing well, Cafe Javas bakitegeera people nti are amaduuka lining gaabwe up in gakola their bulungi. first branch. Abantu basimba ku They maduuka open up gaabwe more ne branches baggulawo amabranchi so that the amalala. queues in this main branch stops. Nti bano abajja wano ku When they branch ne realized there was bagenda a change in the recipe, bwe baalaba nga they bwetaaga made a okukyusa central mu koko, kitchen ne bakolayo and made akafumbiro a akatono. formula. Kye So that kikola what you eat there, what you eat here, what you eat here wali is the n'ekye tulya. same taste. kye tulya kye kimu And wonna. money Sente is following them. ne zebayunira. Money Sente is following them. zibagoberera. So let's ensure that we remove this limitation. Leka tukakase nga tutambulira mu kirowoozo. Ekigendererwa. We should not limit ourselves Tetweteekako kkomo because of fear. olw'okutya When ekiryotya. God gives you an idea, Katonda bw'akuwa ekirowoozo open it to global expansion. kiggulewo kya nsi yonna. Okitegeera? You get it? Bw'otandika edduuka ly'engoye, So when you start the obeere shop of clothing, n'ekirowoozo. be with a big Nyinza okufuna idea branch New York. that I may have a Nyinza building okufuna in New branch York. London. I may have a Nyinza branch in New okufuna York. branch Cape I Town. may have another Nyinza branch in okufuna another country. branch Gulu. I may have another branch in Gulu. Awo oba okimanye nti Katonda bw'ayiwa emikisa That's not how God pours His blessings. ekyeterekero eddadde. So you have the big stores. Tuyimirire. Stand up on your feet. Kitaffe tukwebaza Father, we thank you nti olwaleero luno for today. ekigambo kyo tukiwulidde. We have heard your word. Tulabye ezo bizinesi esatu We have declared these 3 businesses that ezaatandikibwa has been started by your order. olw'okulagirako. These businesses, Lord, Bizinensi zino Mukama, some of them failed, ezimu zaalemererwa were restricted oba zaatekebwako ekkomo because of lack of receptacles. olw'okubula okutegeera But Lord, okutegeera. we thank you Mukama tukwebaza for Isaac, olwa Isaaka who was wise, eyali omugezi, who continued to expand, eyayongera who okugazibwa continued to grow, ne yeeyongera okukula. and the man became rich. Omusajja n'afuuka And mugagga he prospered n'akulaakulana and continued to ne prosper yeeyongera okukulaakulana until he was very paka prosperous. lwe yakulaakulana ennyo. So, Lord, I pray Mukama nsaba in this month of family, mwezi guno gw'amaka as you expand the ideas you have already given nga us, tugaza ebirowoozo by'otuwadde those among us, ebiri masekati and gaffe, those among us who, as you give them new ideas n'abo abali masekati gaffe mungobadde of ebirowoozo family ebipya businesses, olwa family of family careers, olw'ebyo of ebyekwatagana ku family maka, service, olwa Sunday service. Lord, I pray Mukama nsaba that we shall have abundant receptacles. tunaabeera n'omuyiika So there will omunene. be no overflow. Walimu There will okubeerawo be no omuyiika. wastage. Tewanaabeera When there's okwonoona an overflow, ng'omuyiika there guno will be gujja. another vessel to collect that overflow. Wanaabawo ebyo When that ebitukuŋŋaanya overflows, okutegeka. Omuyiika there will bwe be gunajja. another vessel to receive that overflow Wanaabawo ebyo ebitegese until we okuyiika. become a blessing Olwo bibeere to omukisa many nations. eri amawanga In Jesus' mu name. linnya lya Yesu. Amen.